Abanda babalungi mwoga kone Shab Muwala wa Abdu Mulaasi mwogerere n'ebirala so bimuyitanga bimuyise nti Nanyini bakyala Nanyini faamu n'ebirala Taata wange Taatawe yes swimming pool yali akoze etya yali andeseza mama w'abaana nali n'ebyana nenerabira nti nazze n'owange nga bikankanya ddiifu eno binjira ku tuzzi twa puulu aya basi time eyo yonna ejja gwe tetukuulya nkoko bintu bya music waliwo omuto gwe tumanyi Ricardo muganda wammwe Ricardo kiri kitya of course I call him a brother he's a brother and I love him so much because nkuze naye kubanga nina emyaka 8 nga yayina emeka Ricardo musingako omwaka gumu gwa musingako ogumu okay baali banjagala nnyo ate nga bakutegeera ate awo nali seevu n'okusomero dadi nga yakutwala ku ssomero n'abasomesa banjagala ng'abaana banjagala nga bagamba Shabira omwana wa Abdu Mulaasi yayimba swimming pool abasomesa baŋŋamba tuyimbiremu ne mbagamba nali mwana mugezigezi nga oluyimba ozimanyi okuyimbira sokoteka wano ssente butereevu nkwebaza okwekumira ku Good Talent erinnya lyange nze Sonko Muhammad ntambuliddeko mu bitundu by'e Makindye olunaku olwaleero bagiyita Light World Center ndi ne Muwala womuyimbi Nanyini faamu Nanyini bakyala Nanyini laavu n'ebirala byonna ebikwatagana n'ensonga z'omuhabbati Abdu Mulaasi amalala ogayise manya ki Abdu Semwogerere Abdu Mulaasi mumanyi bulungi nnyo Abdu Mulaasi muyimbi nyimba ki zojjukira Taatawe is it right oba it's right so ndi ne Muwala wa Abdu Mulaasi so nyagala obeere ng'onyumirwa emboozi eno paka gye tugenda okubeera nga ekomekereza olunaku olwaleero subscribing ompya otusangidde nze Sonko Muhammad soka weyanjulira abantu abakulaba abanda babalungi mwoga kone Shab Muwala wa Abdu Mulaasi mwogerere n'ebirala so bimuyitanga bimuyise nti Nanyini bakyala Nanyini faamu n'ebirala Taata wange Taatawe yes kakati tuli wano era ku Light World Center ku programu ey'olunaku olwaleero gwe tugifunidde wano okola ki okusinga mainly ndimu nga gwe manager w'ekintu kyammwe wali mu kintu kya dadi Abdu Mulaasi nina essanyu linnya okulaba nga nkukyaza olunaku olwaleero ebya music gwe oyina obimuyinako idea ebya music mbinako idea I think sijja gamba nti sijja kweteeka nnyo ku kintu ki lwansonga nkuze ndaba nkuze mpulira music nkuze before genda nnyo eyo kansooka ensiima okulabikako obulungi okikola otya okuba ng'olabika bulungi sikini olabikira ddala bulungi nnyo era osikiriza abalina amaaso agalinga ng'agange simanyi era kyona nkola bwe natuukira ova wano kikinga weesiimudde nnyindo nze ndi singo sirina agamba ate bannafa era mbasabira babeereyo bandabe balabe ebigenda mu maaso kuba kirabika ke nkufunye olunaku olwaleero babirika biwedde alhamdulillah lwakuba inshaallah oli musiraamu weddira ki nze neddira ŋŋonge tetuwezira ndowooza ate maama wange wakasimba waliwo ekiyinza otulemesa okuba nga tugenda mu maaso mu mbeera yonna maama wange munyarwanda tebeddira weddira gwe lugave si ekyo ate eri kitulemesa obadde bagala teekawo saayansi awo tugende ku nsonga za music owuli otya okuba nti oba okifuna otya kiwulikika kitya okuba nti Abdu Mulaasi ye taatawo I think it feels good. Ye gwe first born oli second born oli kankubuuze oyina gwe emyaka emeka 22 oyina emyaka 22 tubalemu emyaka emirala nga 10 wali okyali mu primary walengedde secondary myaka nga 10 emirala nali nyingi nali nkyali dadi ayina wakayimba swimming pool akayimba kavuga yakutwala ku ssomero muyingira ku ssomero swimming pool nali muto nasomera awo ku Makindye junior ngoli mu class kyolo swimming pool ndalika nalinga mu P1 olinga nga mu P1 n'abaana bali tebakutegeera
baali banjagala nnyo ate. Nga bakutegeera. Ate awo nali seebuli ku ssomero baaba. Dadi nga yakutwala ku ssomero. Nga abasomesa banjagala. Ng'abaana banjagala nnyo. Nga bagamba Shabira omwana wa Abdu Mulaasi yayimba swimming pool nga abasomesa baŋŋamba tuyimbiremu ne mbagamba nali mwana mugezigezi. Nga oluyimba ozimanyi. Okuyimbira soko tekaalo ssente. Nga bampa ssente. Nga bakuwa akasente. N'obayimbira. Soko tuweemu. Aha. Tuweemu. Nyimba tuyinza okuba nga tuli wano ng'otugamba oli taatawa oli muwala wa Abdu Mulaasi naye nga n'ennyimba tozimanyi tuwe tukaka senti yo n'ennyini gwe tuli naye kati ku lweno oyagala nnyimba abuka ennyini swimming pool tutandikira awo nampayo n'obulala gye bujja buli vayibuli onatukwatanga ng'otuwamu naludde nti kati nawe oli muyimbi nawe ojja tuwamu obulta naye tutandikire n'ogwa ddadi abamanyi ebyange si kyangu kwevuma nti nguze mandaazi ze nnyimba nembuza kuba nnina heedi sort of gira naawe yongeza ne ku ddoboozi gira topapa lindako ebibyo tebinnaggwa ze bangi mwandaba nayita wazibu katonda kyaterekera tikirivunda ndekankano nzize swimming pool ngikutangaze esaana bakumbadda oba batumerwa ebiriga byabwe naye omulamu mu nsi ku biiki wasaana tututte muntu mpulidde omwamba swimming pool yali akoze etya yali endeseza maama w'abaana ng'alina ebyana neneerabira nti nazze n'owange nga bikankanya ddiifu eno bingiira ku tuzzi twa puulu aya baasi ndowooza abatugoberera mukakasiza omwana gwe tuna ennaku lwaleero kati time eyo yonna ejja gwe tatukuulya nkoko bintu bya music waliwo omuto gwe tumanyi Ricardo muganda wammwe Ricardo kiri kitya of course I call him a brother he's a brother and I love him so much because nkuze naye kubanga nina emyaka 8 nga yayina emeka Ricardo musingako omwaka gumu gwamusingako ogumu okay anga alina ndowooza emyaka nga 7 mbeera naye waka tubeera naye mami wa Ricardo yali mukyala mukakkamu nnyo yali mukyala mulungi nnyo ng'ayagala abaana twali tumuyita jjajja kale ffe mwali mumuyita jjajja ffe tata waffe yali amuyita mami we oweeno ku muki mu Kampala eyamukwatako mu biseera biri nga ajja mama wa Ricardo yayambako ku taata wammwe taata mutuuka waali taata wammwe n'atabeera mwerabiza Abdu Mulaasi ne n'ayamba ku Ricardo kazanyo n'akawanika kuba Ricardo remember bali ba fresh kid batayimwe ba fresh kid biwera I think era bali ba fresh kid bebyo biseera kati kituufu kati Ricardo nakula naye nga brother close era mwagala nnyo ina gyali Ricardo is my brother tewali wadde okubuuza ekirala naye so si nti biological brother si biological mutima omulungu yoogwo tugende mu maaso ng'otunyonnyola kati gwe ebyokuyimba ki ekyakusikiriza okugamba nti naye kuyingira ebyokuyimba mpuliddeko naye watandise ebyokuyimba okuyimba ndabika we nali omuto kyalingamu munda nga nzina nnyo yalinga mwana nga njagala nnyo ebintu bya music nzina bayirayo amasomero ge nasomeramu agasinga nga muzina amaganda nga tuzina amaganda si byo byokka naye nabeeranga nnyo mu entertainment ng'abasomesa baajagala nnyo mu ebyo ebintu era bayirayo abaana abasinga kutuuka wano abamu be nasoma nabo baali bamanyi nja kubeera muyimbi era nga sinaali nakirowooza myaka nga 3 emabega nga bali baŋŋamba neshabeera twetumanyi ogera kuyimba mbagamba sinakirowoozaako oba osanga nakikola mu maaso naye sinakirowoozaako baali bamanyi nja kuyimba so kati nalinga nnyo ekyo kyaningamu era taata wange yalinga ŋŋamba nnyo nti lwaki tokola ki lwaki toyimba naye nga akikwagaliza ng'akinjagaliza naye nga omanyi abaana booli awo gweyagalamu bwa dokita ndowooza ng'obinyooma n'obinyooma ogamba kuyimba bwotyo naye ng'okirina mu ggwe munda cause talent I think talent tebagituulira newokola otya newoolagawa kikusika emala newaguza kati wabaddeawo omwoyo gwa talent imaani nekulinabaddaawo omwoyo ne gunninnya gwanninnya mpolampola ntandika okuwandiika gwe mwenyini weewandiikira nepandika ennyimba kati nga na idea egamba oba osanga naafuna abaziyimba nze sijja kuyimba obeere writer embeere writer bwe nakyogeramu ne papa naŋŋamba waali badde oyimba ne mugamba nze oyimba
naye nga kale ndabika mbadde nkutya buti naye kati mpulira ngumye omutima nja kuyimba nja kuyimba kona obadde ennyimba era zenina n'ennyimba zempandiise nganze era zenja okuproducinga then oba osanga yenna anaaba mu studio ogenzeyo kuntandika okurecordinga oba zikyali mu bitabo naakarecordingayo oluyimba lumu era ngenda duta n'omuntu eyali recordinze ye Ricardo cause Ricardo yakola audio production kati Ricardo producer nnyo w'amaanyi ayina abalala bazenga akolerako ayina baakolerako eyo ebbali kiyinza okugamba naye kati era kati yakatandika kigira naye womuntu atula mu byuma n'akuba engoma paka lwala nnyo ojja wulira kyonna ky'onaawulira mu music oyo Ricardo manager kati sina manager walize ntukwasaganya ekintu ne tubikwasaganya ebyo omulundi ogwo ekisooka music ekyokubiri okitegedde oli mukulu ne tukuba ekintu wano e Kampala kuba ekintu wano tetukola nsobi gamba ndadi abeere manager leka Ricardo asigale nga yakola production eri kati wone by'okumanaginga nze wali nkunjira obwongo bwali sente tezijja tubula tuneegatta babiri kweno light world gyendaba wano gwe manager tugire ni patanye nano ogire eno tukuba ekintu wano e Kampala tubamaze okkiriza oba nedda kkirizanga n'abantu kintu bakimanyi nti kati kitandikidde program kati ekyo ebintu bitandikawo ebyo oyisizaawo okusabako tukuweereza ekinyamu ekikopo oyisizaawo okusabako otegeera yes mpisizaawo okusaba kwange kati tujja kulowoozaako tujja kyogerako kati so bitwe naye omukyalo ono naku olwaliro nze mwadde obweyamo n'okusaba kwange nkutenddeyo ddala ongambye teri yaliyo teri agamba ate mu nsonga ziri endala tusonge kiri tewaliyo nayo njagala ongambe nti tewaliyo lumu imaani enninnya elumu tandika obirowoozamu engeri gyeri walti kati yagiina kati noonye mahare ga hijja essaawa eno imaani erinnya ya music soka twogere nnyo ku bya music okay tugende mu maaso kati then music atambula atandise okubeera ng'oyimba natudde nnyo ku stories emabegeza dadi ye kati right now ali ludda wali kaki dadi alina byakwasaganya bingi alina byalimu byakwasaganya outside so embeera nabamanyi buli kimu kiryoke ali nnyo kati mu business ebya music takyabirimu nnyo anti kati era kati ssaawa eno covid yabireeta nti music luli gwe twalyangako kozi sijja kulimba nze music yamperedde okutuuka wano music gwendabiddeko kitegeeza gwafunyemu ennyo ekitegeera kale essaawa eno takyakola ki waliwo ekintu kyenyinza okukubuuza essaawa yakakati kuba nze mbadde nsubi egenda kumbuuza byeseera ebisinga nyitukuba n'abawala nakugamba naye kati oneegombyeko ki n'omulimba ebiseera ebimu tuba tulina byetubaza nti kati omwana osinga mulimba kino nga kyayagala ajja kwanguyirwa okumpa kino wemala okwozaamu nziruke nnoonye omulala ebiseera ebisinga obungi kati naye mbadde nkusuubira okumbuuza ongambe naye lwaki ogenda kumanaginga otya ekiro nakiteekamu otya akazanyo kakyuse muzeeyiwo bwe bayimbira swimming pool n'ennyimba endala by that time waliwo tvs nga ntono WBS oba naero tv zaaliwo weebityo UBC kati nga music ona yanguyirwa abantu okuteeka ku tv ezentinine bamuzanya n'atambula walingawo enkola ey'okutunda ngoba naye time yemu kuba nakolako interview ne Eddie yawe ne bangabo batundanga music nga batunda butunde tebaagabanga mugabe bino byabwereere nafunamu sente nga nnyingi gwe n'omwamu sente bakasiwukira simanyi be baaliwo by that time bano baguni bali bajja buzi ate nayambala enkofiira bano w'ebivulu Abitex bali bajja buzi by that time kati akazanyo kakyuse emizanyo tulizanyira nnyo online yenjawulo gy'oyinza okuba nayo singa okeera ku makya n'okola n'omuntu nga nze waliwo enjawulo wakati wa management ne manager nze nyinza okujja nga siri nnyo tino ngenda kuba na sente nnyingi naye nga manye ng'eyibanyigamu amapesa special aga online era singa abayimbi abali e Uganda bali beesetize bulungi waaligenza okwekanga nga bali badde tebakabanyi mu time ya covid tulina kati abasajja nga e Tanzania wali omusajja gwe bayita waliwo bamboso Spice Dana agenda kona luyimba Diamond Platinums bali nnyo ku kitimba views balina nyingi kuliko sente ne targets nyingi ne company kufuna ambassador waayo etunulya mitimbagano Facebook oliota TikTok oliota ne walala so oba ogenze mu music nze nkuzigirira bona batakoze naye ngolina muntu mulala yenyo kibayita emitimbagano yono boy nakazanyo because osobola tunafuka wamanyi siribu bantu kumanya nenga sente za online zongo zifunira ngozirya era singa nakati obadde osobola ogwe osobola okutula mu music wa Taatawe gwe no managing Taatawe
ojja kumbuuza batya nga tokozesa ssente naye nga gwosobola okwefuga emitimbagano gye YouTube nga gwagiddukanya, Facebook ogiddukanya, TikTok n'ebirala ye nga kanya kola waaka muli awo muli free tandika na kazi kukalibwe kati n'omukwata selfie n'oteekayo wallahi osobola okufuna ssente even before sooka kulya zizo nga biddeko nga kaama onaaba oyikirira okwongera okubimanya ojja kunnoonyaako nyongere kasankufunye